Atenderezwa agulumizibwe owekitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi Kitangala nkusindika ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munza alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo ebitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu ggulu kawe weeyongereyo n'obulamu bwo oba bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa okuva ew'Omulongo oba Omwoyo Matia egenda bweti abagalwa tubaweereza ekiramiso ekyokwagala okuva eri emyoyo gyonna egitudde ku station eno gyentuddeko yenze Matia. Abagalwa ekitundutundu ekya Olutalo olw'Ekitangala n'ekizikiza lweyongera okubeera nga lunyiinyiitira ku sseŋŋendo yammwe mukadde kano. Naye bingi ku bitundutundu ebyo bisobodde okubeera nga bikulaakulana okutuuka ku mutendera ogw'ensi yonna. Abagalwa, abatuuze ab'ensi ez'enjawulo beeyongedde okubeera nga beekumamu ogutayaka eri enkola ez'abo ababafuga, abo ababafugira mu kizikiza. Era ne gavumenti ezimu zitandise okubeera nga zigaana enkolagana zaabwe ne abo ab'ekizikiza abamanyikiddwa nga Illuminati abayina ebikondo eby'enjawulo okwetooloola sseŋŋendo gye muliko natimba. Abagalwa, baganda bammwe abo ab'ekizikiza be muyita deep state oba the cabal oba gavumenti ey'ekizikiza oba gavumenti eya one world order oba eya Nazi. Abagalwa, etudde mu bifo eby'enjawulo, mu bifo ebikusifu ebitamanyikiddwa bangi, era nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga batuukiriza ebirooto byabwe okusobola okubeera nga basigala bafuga ensi yammwe. Abagalwa, mu ngeri eno bayagala amayenga ag'emitendera egya wansi basobole okubeera nga bawonawo, era y'ensonga lwaki bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bateekawo embeera ey'abo bonna ababavuganya nga babateekamu entiisa mu ngeri yonna esoboka. Bamanyi nti amayengo gano aga wansi gasobola okukwata abalala, era y'ensonga lwaki okutya kw'omuntu omu kusobola okutuuka ku kutya kw'omuntu omulala mu ngeri eno ne kisaasaanira abantu bangi mu butamanya. Ekisinga ennaku okwasa ennaku, abaagalwa, abasinga obungi tebakimanyi kino. Tebakimanyi nti okutya kwabwe kwe kuleetera enkola enkadde okusobola okubeera nga zikyeyongera okubeera nga kwe kuleetera amaanyi gano ag'okutya, kwe kuleetera enkola enkadde ezo ze bazze babakuumirawo okubeera nga zikola amakanda eri ensi yammwe. Y'ensonga lwaki obulimba buli kiseera buteekebwa eri main media zammwe eza leediyo ne TV ezo ezifugibwa aba Illuminati. Abagalwa, abo byonna bye bayogera ku TV ne ku leediyo zammwe ezifugibwa aba Illuminati byonna tebiriiyo mu nsi yammwe ey'omu maaso. Abagalwa, waliwo abuuza wano, wabeera nga Russia
asobodde okubeera nga atuula ku nfeete eggwanga erya Ukraine. President Putin asobola okubeera nga agenda n'alumba amawanga ga NATO era nga bw'akozesa obumu bwe enkolagana ye wamu ne China. Abaagalwa, obuzibu bwe tulaba ffe kibuuzo, obuzibu bwe tulaba nti amawanga gano abiri wegeegatta tegaatandikewo enkola eza nuclear okuddibwamu. Abaagalwa, Abailluminati bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bakozesa propaganda, okulaba nga bakyokereza amawanga ag'enjawulo bateekewo olutalo olw'ensi yonna. Naye abaagalwa, tuyagala tubakakase nti tewagenda kubeerawo olutalo olwokusatu olw'ensi yonna, nedda, era tewagenda kubeerawo olutalo namuzisa olwa nuclear. Abaagalwa, ekiruubirirwa kya Russia okugenda mu Ukraine kwe kumalawo enkola ez'obutujju eza Illuminati ezizze zikolebwa okumala enkumi n'enkumi gy'emyaka egisoba mu 5. Abaagalwa, enkola eno ey'okulumba Russia kiruubirirwa ky'amagye g'Ekitangala. Ye abaagalwa, naye ekyennaku nti waliwo ennaku mu bantu. Lwaki Russia yakola kino? Amagye ga Russia, manya amagye ga Ukraine n'abantu ba Ukraine tebamanyi buvundu na bikolwa bikyamu ebibadde bikolebwa mu nsi yaabwe. Abaagalwa, bino bibadde bikolebwa wansi wa basements eza apartments ez'enjawulo, mu malwaliro, mu masomero. Era tebamanyi lwaki amagye ga Russia galumbagana ebifo bino. Tebamanyi nti wansi eyo gye batalabanga waliyo ebikolwa by'ebitujju ebibadde bikolebwa. Era tebamanyi nti ebikolwa ebyekko bikolebwa abo bamashinare ababeera basasuddwa aba Illuminati basiige ettoomi eri eggye lya Russia. Abaagalwa, abantu bano ababiri, Ukraine ne Russia, bayina obuwanga bwe bumu, basibuka mu buwangiro bwe bumu, era bayina ebyafaayo bye bimu. Naye kyewuunyisa okulaba nti kati baafuuka abalabe n'abalabe bettiŋŋana kyannaku. Abaagalwa, tubadde tetuyagala kubeera nga tuyogera mu ngeri ekwasa ennaku. Naye embeera eno etukwatako. Obulamu bwonna obusaanyiddwawo ku lw'ekizikiza n'okukaaba kwa maama waffe Natimba. Naye tetusobola kukkiriza kubeera nga tulemera mu nnaku. Kubanga we tunaakikola kigenda kubeera nga kikkiriza ekitangaala ekyawamu ku station eno. Ekintu kye tutayagala kibeerewo. Abaagalwa, ekitangaala kyaffe kyetaagisa okubeera nga kiyambako ssebabiina yonna gye tutuddeko okusobola okubeera ng'efuna obwetengeredde n'okuyamba okuwonyezebwa kwa maama Natimba mu biwundu ebipya by'ayina. Abaagalwa, mu ngeri eno y'ensonga lwaki tutunuulira eyo ewali eddembe, okwagala, omuyiika ku lwa buli kinnoomu n'obulamu bwonna obumutuddemu. Kye tutunuulira abaagalwa.
era nga waliwo ensi eyo ezimbibwa ennungi okuzaama gye muli okugattaganya mmwe baganda baffe abatudde ku sseŋŋendo era n'ebitonde byonna mu butonzi byonna byenyumiriza ku mmwe ku mulimu gwe mukola omulimu ogukolebwa mu kizikiza sebazikiza ekibadde eky'amaanyi ku sseŋŋendo na ttimba. Abagalwa, ekizikiza kibadde ky'amaanyi okusinga ne musobola okubeera nga muteebereza naye musobodde okubeera nga muwangula okusobola okubeera nga mudda ewaka. Kino mujja kiraba era mujja kimanya. Abagalwa, abamu ku kiwayi ekya gavumenti eya China batandise okubeera nga bayogerezaganya wamu ne Russia n'amawanga abalala basobole okubeera nga bakuba empenda ez'okuleetawo eddembe ery'enkalakkalira mu nsi yonna. Basobole okubeera nga bazzaawo obulungi amata n'okubeera nga basaasaanya eby'obugagga kyenkanyi okwetoolola sseŋŋendo yonna na ttimba. Abagalwa, embeera ey'okusonga ennwe eri China ku spy balloon eyo eyakubibwa mu ggwanga eri Amerika n'egwa wansi n'ebyombo ebimu ebyo ebyakubibwa. Abagalwa, kino kyaleetawo era kitandika era kyaleetawo ebibuuzo mu nda yammwe. Bwe babeera nga ebyo bye baakuba byali biva wabweru wansi, lwaki abo bye baakubira ebintu ebyo lwaki tebajja ne balumba sseŋŋendo? Oba okitegeera y'ensonga lwaki kyakolebwa. Emyaka egyayita ssebabiina gye mutuddemu yateekawo olutuulo olw'ekitangaala okwetoolola sseŋŋendo na ttimba era nga luyakaayakana era nga ab'ekizikiza bonna tebasobola kubeera nga bayita mu lutuula luno. Abagalwa, ebyombo okuva ku sseŋŋendo ez'enjawulo byetoolodde sseŋŋendo na ttimba okubeera nga bimuyambako n'abaana be abamutuddemu. Naye olw'okuba nti waliwo katemba agenda okubeera nga azannyibwa aba Illuminati nga bakozesa tekinologiya mu bbanga nga bakozesa holograph okulaba nga bateekawo nti waliwo okulumbagana okwa sseŋŋendo ez'awabweru. Kino bakiteekateeka naye bwe banaakikola abaagalwa n'ab'ekitangaala amagye g'ekitangaala bagenda kubeera nga bakikozesa nga embeera okubanyumiikiriza n'okubategeeza amazima agatudde mu ekyo. Abaagalwa, ekibuuzo ekirala, bakalimagezi bagamba nti pandemic ziri wano okubeerawo era nga beetaagisa okukuuma abantu. Ekibiina eky'obulamu eky'ensi yonna ekya World Health Organization kikola kyonna ekisoboka okulaba nga buli omu agemebwa era nti buli omu yeetaagisa okulaba nga afuna ebiwandiiko okusobola okubeera nga atuusibwako ebyo bye yeetaaga mu bulamu bwe. Abaagalwa, Illuminati bw'anaabeera nga akozesa oba nga akozesezza ebyo byagezaako okulaba nga akozesa, abaagalwa, bw'anaabeera nga abikoze bijja kubeera bya kaseera katono kubanga abasinga ku bantu batandise okubeera nga bazokoka era nga ke kaseera ak'okubeera nga
ab'ekizikiza bawanika. Abagalwa, mu America mu medical community waliwo ekirwadde ekyeyongera okubeera nga kisaasaana ekimanyikiddwa nga fangfang. Fangfang ono kyetubuuza abeera agenda kubeera nga akosa obulamu bw'abantu okutwaliza wamu, era agenda kubeera nga azannyibwa atya. Abagalwa, tuyagala tubategeeze nti ke kamu ko kakodyo akasembayo aka Illuminati okuyagala kubeera nga bakulaakulanya embeera ey'okutya n'akavuyo eri mmwe. Mu myezi egijja, abagalwa, okufa kugenda kubeera nga kuva mu mpiso ezo ezaabakubibwa, era nga n'abalala bajja kufa ku mbeera era ezo ezibadde zibatta nga tebannaba kubeera nga babaggala oba nga ekirwadde kye babagamba nga tekinnaba kubeera nga kijja. Abagalwa, kino kigenda kubeerawo ku lwa enteekateeka mu mwoyo, contracts ze muyina mu mwoyo. Abagalwa, obutafaali bwammwe engeri gye bulwanamu oba gye bulwanyisaamu obulwadde buli we bufuna ekitangaala bweyongera okubeera n'amaanyi. Mu kubeera n'amaanyi, obutafaali bwammwe buggyibwamu empandiiso za carbon ne bufuna empandiiso za ennanga ze muyita crystalline. We bufuuka bwe butyo bubeera buguguba eri endwadde, era ne kisoboseza emibiri egyo kubeera nga gitambulira mu myaliiro egy'emitendera egya waggulu sseŋŋendo na ttimba gy'alaga. Era kino ne kizuukusa n'obutafaali bwammwe obwa DNA obubadde butakozesebwa. Abagalwa, ekitangaala kiyingira eri abo bonna abatambulira mu kkubo erya Katonda, nga Katonda we yagamba nti weetaagisa kubeera wa kisa. Abagalwa, ku lw'enkyukakyuka mu budde, ssemayanja ezimu zigenda kubeera nga ziva we ziri ziyingire mu ttaka oba zitandike okubeera nga ziyingira mu bifo eby'enjawulo, era ze zinaasanga bonna zijja kubeera nga zibabbikiza mu mazzi. Abagalwa, amazzi gano gazze gabimba okumala ebbanga eriwerako ery'emabega, naye ebifo ebimu tuyagala tubategeeze nti bijja kubeera nga tebikosebwa, naye eri abo bonna abali mu bifo ebijja okukosebwa bajja kubeera nga bafunibwa ebifo ebirala bye banaabeeramu. Abagalwa, okusuubira kwonna okwa nti mujja kufuna embeera eya mean ice age okubeera nga ejja esaanyeewo abaana b'abantu. Abagalwa, ebyo byonna tebiriimu mu lugendo lwammwe lw'ensi ey'okutaano. Tubasaba muleme kukkiririza mu bulimba obwo kubanga timeline eyo already mwagivaako dda. Abagalwa, enkyukakyuka mu budde eyeeyongedde okubeera nga ereeta embuyaga ez'enjawulo, embuyaga ezo ezisaanyizaawo ebintu bingi. Abagalwa, tuyagala tubategeeze nate
ekitundutundu ky'emyaka egiyise emabega aba Illuminati babadde ne teknologiya abadde gwe babadde bakozesa okukyanga embeera y'obudde yammwe era n'okuteekawo embeera ez'akasandali bo nga bo. Naye kati engeri we bibuziddwawo n'okuvaawo abaagalwa ebyo byonna mu bitwale nga bifumo bijja kuggwaawo. Kwe binaabeera nga byonna bibaggiddwako n'ebyo bye bakyakozesa abaagalwa, embeera z'obudde zijja kubeera nga zitereera era embeera ey'akasandali ku sseŋŋenda eno Nattimba ejja kubeera nga teriiwo. Maama wamwe Nattimba ajja kusobola okubeera nga ateekawo embeera y'obudde eyo ensaamusaamu. Abaagalwa, waliwo alina ekibuuzo ku ssente eziri mu bbanka, pension, ssente eza pension ez'abakadde abo abawummudde ne emigabo nti bijja kubulwa nga economy yammwe ngezze mu nkola eza digital. Abaagalwa, zino ze nteekateeka eza Illuminati, naye tubasaba tubategeeze nti tezigenda kubeera nga zikulaakulana nga we bakibala. Abaagalwa, enkola ezo eziyimiridde ku midaali oba ku bikomo eby'omuwendo ze zigenda okubeera nga zikozesebwa okusobola okubeera nga ofuna ekiggulira magala eddiba era n'okusobola okubeera nga oteeka ensimbi awo wonna w'obeera oyagadde okubeera nga oteeka ensimbi. Abaagalwa, kino kigenda kuleeta embeera ey'okuggyibwako amabanja okuviira ddala ku mutendera ogw'ensi n'ogw'obwannamunigina. Ekintu Illuminati kye babadde bayagala okubeera nga temukifuna. Kino kijja kuba ekkonde ddene nnyo nnyini ddala eri aba Illuminati. Ekibuuzo ekirala ku lutalo olwa ebiragalalagala, abaagalwa, terusobola kubeera nga luwangulwa kubanga abo bamafiya oba cartel abakola mu mbeera ebiragalalagala abamaanyi nnyo. Abaagalwa, olutalo luno lwatandikibwa aba Illuminati era nga be baddukanya embeera eno ey'ebiragalalagala nga bakozesa ababanda ab'enjawulo n'abakungu mu gavumenti egy'enjawulo. Abaagalwa, bano ababadde bakola beno be bali mu nkola ez'okukkusa z'ensimbi n'okubba ensimbi okuva ku bantu. Abaagalwa, naye we banaabeera nga tebakyaliwo abaagalwa, industries ez'enjawulo zijja kubeera nga zitinta. Abaagalwa, ebiruubirirwa byonna ebyekizikiza bijja kubeera nga bigwa butaka era kitegeeza nti n'abo bakatels ababadde bakozesa ebiragalalagala n'okufuna bajja kubeera nga tebakyasobola kubeera nga bakola omulimu gwabwe guno. Ekibuuzo ekirala ku artificial intelligence oba AI, okusobola okubeera nga bafuula abantu okufuuka abantu byuma. Abaagalwa, Illuminati ekyo kyebadde eteekateeka okubeera ng'ekola kyokka nga abaana b'abantu kuwetolola sseŋŋendo Nattimba nga tebakimanyi. N'ebyo nabyo byonna bijja kuggwa, tekijja kubeerawo. Abaagalwa, artificial intelligence oba
tekinologiya oyo omuyiiye ajja kukozesebwa ku lw'obulungi bwammwe obusukkulumu. Abagalwa, muli wano okusobola okubeera nga mugabana amazima, musobole okubeera nga muyimusa abo bonna abanyigiriziddwa era abatayina mazima gano, baleme kubeera nga bafuna okutya okuteetaagisa. Abagalwa, ebiro eby'emabega we twayogera nti wagenda kubeerawo omuggalo omulala, twabagamba nti kisoboka, naye obusobozi buno kati bukuze. Naye nga newankubadde bukuze tetumanyi ddi we bugenda omuggalo guno we gugenda kubeerawo. Naye okusinziira ku ndaba yaffe si gwa wala, gugenda kubeera mu kaseera akatali ka wala. Naye tetumanyi gugenda kubeerawo bbanga ki. Y'ensonga lwaki tubasaba abaagalwa muterekewo emmere mu byagi byammwe ewaka. Embeera yonna ebeera ebeerezze musobole okubeera nga muyina emmere. Amagye gagenda kubeera nga gayitibwa, era mu kuyitibwa gagenda kubeera nga gabakuuma. Abaagalwa, tegenda kubeera military coup, egenda kubeera nga egenda kubeera nga ekolebwa era nga supervisingibwa oba nga eri mitambo wa wansi w'amagye ag'ekitangaala. Era ekigenda okubeera nga kiva mu muggalo ogwo kigenda kubeera nga kiganyirwa eri buli kinnoomu ku nsi yammwe. Abagalwa, tuyagala tubakakase nti muli myoyo egy'amaanyi egyewaayo okubeera nga gijja wano, okusobola okubeera nga musisinkana ebyo byonna ebitudde mu nsi ey'okutaano, manya ensi ey'okusatu ey'ekizikiza, nga we muyita mu kizikiza kino ekizze kifuga ensi yammwe. Kano ke kaseera ak'okubeera nga muwuliriza okukoowolebwa kw'omulimu gwammwe ogw'omwoyo, okusobola okubeera nga muyamba ku sseŋŋendo na ttimba n'abatuuze abamutuddemu. Abaagalwa, sseŋŋendo nnyingi nnyo ziri kuba ekitangaala eri sseŋŋendo yammwe, okusobola okubeera nga zikuuma amayengo gammwe geeyongera okubeera nga gakula. Abaagalwa, abamu ku batuuze abasseŋŋendo emu oba endala basobola okubeera nga balabika mu bire byammwe nga bakoze embeera ey'ekire, muleme kubeera nga mubalaba. Mu ngeri eno babeera bayamba okusobola okubeera nga bajja obutwa bwonna obuli mu bwengula bwammwe. Abaagalwa, empiso oba okugema okwo kwonna okuzze kubagemebwa kujja kubeera nga tekukyetaagisa, era nga bakalimagezi abatudde ku sseŋŋendo ez'emitendera egya waggulu bamanyikiddwa nga the ET Special Forces bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bajja empandiiso zonna eza nano chips ez'abateekebwamu nga babakuba ebiiso zireme kubeera nga zibakosa nga bakozesa tekinologiya owa 5D oba owa omutendera ogwokutaano mu by'empuliziganya. Abaagalwa, abamu ku bano bali mu intelligence agencies ezo ezifugibwa aba Illuminati, era nga buli kiseera babeera bategeeza ab'ekitangaala kiki ab'ekizikiza kye bateekateeka okubeera nga bazzaako. Nga we tuzze tubagamba abaagalwa, ejje ery'enjawulo n'ebyombo eby'enjawulo
byetoolodde sseŋŋendo yammwe okusobola okubeera nga biziyiza embeera yonna eya nyukiriya weebeera nga ezzeewo wekibeera nga kyetaagisibwa. Bajjajjammwe mbw amayembe amazadde era amalungi n'emyoyo gyonna ku mitendera egy'ekitangaala weegiri okubeera nga gibawa okwagala okutaliiko obukwakkulizo eri ensi yammwe. Abaluŋŋamya bammwe weebali okusobola okubeera nga babaluŋŋamya mu ngeri yonna esoboka nga babateekamu ebirowoozo ebyo ebinaabazimba okusobola okubeera nga mutambulira mu lugendo lwammwe. Abaagalwa, muli bumu ku ttaffaali bwaguuga eriyamba okusobola okubeera nga litereeza ssebabiina eno gye mulimu. Abaagalwa, we bubeera nga bubaka nga bwesolosa mu ngeri ey'obutonzi, kye kiseera okusobola okubeera nga mufuna ekitangaala eri ebbanga ly'emitima gyammwe, era nga musinziira ku ekyo we mujja okusobola okubeera nga muzuula amazima gammwe. Naye we mubeera nga ofunye embeera yonna eguguba mu ndaayo, kiba kitegeeza nti obubaka bw'obeera owulirizza bubeera si bwa mazima. Abaagalwa, ekyo kye bayita engeri gy'osengejjamu amazima ku bulimba ng'okozesa ssenga w'omutima gwo. Abaagalwa, mu sseŋŋendo gye mwava buli kiseera era oba ewaka gye mwava buli kiseera muluŋŋamizibwa emyoyo gyammwe musobole okubeera nga mutuuka ku ntegeera eyo gye mwetaaga mu ngeri ey'obutonzi, era emibiri gyammwe egitudde mu nsi ey'okusatu giyambibwa gisobola okubeera nga giyiga okubeera nga gikozesa ssenga w'omutima gwagwo wekibeera nga kyetaagisibwa era nga ekitonde wekibeera nga kikkiriza. Abaagalwa, ekirala kye tuyagala okubeera nga tugattako ku ssenga w'omutima kwe kubeera nga mwawula ku ekyo kye mwetaaga ne kimweteetaaga mu lugendo lwammwe. Abaagalwa, mugezeeko okulaba nga mufumiitiriza ku buli kintu kyonna ekibeera kizze eri ensi yammwe. Ekibuuzo ekisembayo, we kibeera nga ekitangaala kyeyongera okubeera nga kinyiinyiitira, lwaki waliwo akavuyo akeeyongera okubeera nga kakka eri ensi eno? Tugamba nti oba obuvuyo ono bwandibadde ate nga buggwawo kubanga ekizikiza manya ekitangaala kyeyongera okubeera nga kikka. Abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti obuvuyo bweyongera okubeera nga bukkakkana era n'okubeera nga bulabisibwa ng'ekitangaala kyeyongera okubeera nga kikka. Engeri we kibeerawo ekitangaala buli we kijja ekizikiza oba embeera ey'ekizikiza ebeera erabika nnyo kubanga obeera obadde togimanyi, naye buli kiseera ebeera ebaddewo, naye kati emanyika sigamba nti nno ebadde teriiwo. Okitegeera omwagalwa? So ebyo ebibeera biteereddwa mu maaso go biba bitegeeza nti bibaddewo naye obadde tobimanyi. Okitegeera? So kyekyo kye tusobola okubeera nga tubabuulirako mu kadde kano, y'ensonga lwaki mulaba ebyo bye mulaba tebitegeeza nti tebibaddeewo naye kati mutandise okubeera nga mubiraba. Abasinga obungi bagenda kubeera nga bayita mu mbeera ez'enjawulo ku lwa obululume obwo bwe baateekateeka basobole okubeera nga bafuna ekyokuyigamu. Abaagalwa,
tuyaga tubategeeze baganda baffe nti waliwo ebirungi bingi nnyo kusengendo na timba okusinga ebibi. Waliwo ekisa kingi nnyo okusinga embeera yonna etali ya kisa. Waliwo obuyambi bungi nnyo buli kadde ku nsi ebeetoolodde. Waliwo omuyiika mungi nnyo ku bulungi ku ssengendo yammwe ku nsi mu kaseera kano ku lw'ekitangaala kyammwe ekyeyongera okubeera nga kyesolosa n'okkula ku ssengendo eno. Abagalwa, ebitonde byonna okwetooloola obutonzi bwonna eby'ekitangaala bibassaamu ekitiibwa ku lw'obumalirivu bwammwe era nga weebali okusobola okubeera nga babazzaamu amaanyi nga musembula mu lugendo lwammwe lwe muliko ku ssengendo nattimba mu kwagala n'eddembe. Nze omulongo oba omwoyo Matia atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.